Ku bbalaza ya wiiki eno omubaka wa munisipali y'Emitena Francis Zaki yanjula ku kitebe ky'abambega ba poliisi ekibuli nga bwe yali asabiddwa. Ekyamuyisa kyali kyakuba byannyonnyola ku kavuyo akaali mu Arua mu mwezi ogw'omunaana mu kalulu k'okuddamu okulonda omubaka w'ekitundu kino akaafiiramu n'omuntu. Wabula poliisi erabika nga yali tennamaliriza gwayo era bwetyo n'emusaba akomewo olwaleero eyongera okumukunya. Kyokka ono tasobodde kulabikako ng'era bannamateeka be abadde bakulembeddwamu Medad Sseggona be bamukiikiridde. Bano beevumbye akafubo era oluvannyuma ne batutegeeza bwe gubadde. Teyasuze bulungi. Naye tuzze ne tutegeeza era ne tusaba poliisi etuweeyo akadde paka ssaawa 8 olw'okuba teyasuze bulungi akeddeko mu ddwaliro era tulowooza nti bw'ava mu ddwaliro Mukama ng'asaasidde n'aba nti ali bulungi okusobola okujja tugenda kujja wano butereevu ku ssaawa 8 tubeere nga bwe tuli naye. Twagadde okumanya oba omubaka ekimuganya okujja si butiitiizi bwakutya kuddamu kuteekebwa mu nkomyo. Naffe tulina bye tuwulira mu nkubo naye nga twagala tukiwa omukisa nga bwe badde bantu balamu okutuusa kaakano. Katulinde ne ssaawa 8 n'oluvannyuma lw'omunaana n'essuubi n'okukkiriza nti banaasigala bali civil. Bubadde tebuli busa essaawa endagaano n'etuuka ng'era Sseggona ne munne Nicholas Opio tebaludde ne bagoba. Wabula bano babadde bokka ng'era omubaka mulindwa Francis Zaake taliiko. Tulabyeko n'ebiwandiiko bitukakasa nti bibadde bya ddwaliro. Oluvannyuma munnamateeka we Medad Sseggona watutegeereza nti omuntu waabwe akyayeba nabwe tutasobodde kukiika mbuga. Saagala kupapa kubabuulira ddwaliro ki ninga ali mu kufuna bujjanjabi era eddwaliro lituwadde obuwandiike ne tubuleeta eri poliisi. Kakati poliisi tugisabye nti etuwa omukisa tukomewo ng'amaze okutereera kubanga kino kyakutaasa bulamu era nabo tukkiriza nti baagala kuvunaana muntu nga mulamu. Sseggona wano wakyasanguliza ng'omuntu waabwe bwe yalina okuddayo e Bwindi ku nkomerero y'omwezi oguwedde ayongera okwekebejjebwa naye n'atasobola olw'ensonga ezitali zimu. Mu nsi ekulemberwa bweti kubeeramu bino byonna n'olwekyo ajja kujja naye twongere kumusabira Katonda asooka ataasa obulamu bwe bulabika nti bubadde bunafuye. Yalina okuddayo e Buyindi ku nkomerero y'omwezi gwa Novemba okuddayo okukebera bwatuuse n'okumwongera eddagala erimu lye baamuwa libadde liweddewo. Ne tugamba katuvubirizeeko ne bannaffe naddala eddwaliro ly'e Lubaga bamujjanjabye nnyo. Ebibuuzo bisigadde byebuuzibwa ku mbeera ki entuufu obulamu bw'omubaka Zaake mwe buli so nga n'ekyokusalawo eri omubaka wa Mitena munisipaali ono Francis Zaake kisigalidde mu mikono gya poliisi. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.